Hello, Mr. Labongo. I have a story I want to share with you. Sometime back, but in my friends, but Nebanchima, Salanga waliwo pati gye tugendamu nga mpata y'omugagga bafumba emmere nnyingi, nyama, matooke, enkoko, nga buli kimu ekirimu eyo mbaga. So nga tugenze nga they were funding buli omuntu nga bamuwayo transport ya 20,000 nga omanyi ebya pati ne tunyumirwa ne tukola buli kimu ku pati ne tweyagala ne tulya naye okuva olunaku twava mu mbaga Mr. Bongo ebintu tebitambulira bulungi naye nagezako okutambula muko finding out kulwaki ebintu byakyuka Mr. Bongo tosobola okkiriza ne baŋŋamba ne twagenda ku pati bankozesa nga saddaaka mbadde nsaba oba olinayo omuntu gw'omanyi gwasobola okunyambako kubanga ndabaawo kyazza abantu bangi abalina ebizibu abatugambako sitole zaabwe nange nenfunamu interest nengamba tukkiremu kotomanyi osobola okunyamba badde I'm just requesting Mr. Labongo omanyi omuntu asobola okunyambamu ekizibu bambi ŋŋamba oba pasta nyamba oŋŋamba oba basobola okusalirako kubanga ebintu tebitambula bulungi yadde kyenkusaba webala okuweerezebwanga bafolowinga nnyo ku MRI mwebale nnyo nja kubeera nnyo musanyufu ng'ompadde answer. I will be so grateful and happy to get your feedback. Answer nnyo. Omusaayi ogwo okuyiika gulembekebwa eyo mwe gye mutali ne gutwalibwa abakola eddagala ly'okugaggawala batera okulikolera ate ku bafu. Gwe omukisa gwo njagala ngulye buli nga naawe bw'ogenda okulya ennyama yange eno. Yankubira essimu bwe yankubira essimu naŋŋamba nti oliwa ne mugamba nti ndi wange neebase olwo kwe kuŋŋamba nti mbadde nsaba ojja omperekereko waliwo omugagga omu akoze ekijjulo kinene nnyo okuzaama akoze house party akoze embaga nga yeebaza Katonda era ng'ajaguza olwa Katonda okumusobozesa okumala emyezi 4 mu nju. Yaŋŋamba nti emmere n'ebyokunywa byonna bya bwereere era ekiri eri kifumba mutuku. Bwe namugamba nti sina transport naŋŋamba nti nedda omugagga ayingira mu geeti ye amuwa emitwalo 2 gya transport buli ayingira gwawa transport emmere ya bwereere ebyokunywa bya bwereere ne transport olwokuba nali sina kyenkole ewaka bwe ntyo nanaaba ne nnyambala ne nkwata booda ne nsinkana munaye tugende omugagga. Bwe twatuuka omugagga kye nasangayo naye sikirabanga twasanga emmere eri eya buli kika nga sigirabangako ennyama enjokye eya boyiro ensiike obusiike kugamba kyansobera amatooke aga buli kkala agaali ng'empogora agaali amasiike agaali amanyige na buli kimu. Twogera ku nnyama enkoko nali sibala kubanga n'abamu balya nnamba. Waali abawala bangi nnyo abaali banyirira okuzaama era nga nze bwe nnali. Omugagga yatugamba nga tulye era n'abamu emmere bwe yasigalawo yabagamba bagyetikke bagitwale. Ebyo byabadde mu message ya mukwano gwange omu gye yansindikidde. Ensonga lwaki yagisindise byabadde bimusobedde. Okuva olwo obulamu bwe bwatandika okudda emabega. Obulamu bwe bwadda emabega mugezaako okwetambulirako okunoonya lwaki ali bw'atyo. Kye baamugambira nti ku kijjulo ekimu eky'omugagga kye yakyalako ebizibu ebyo gye byatandikira. Omugagga gwe baakyalira yali tasanyuka kumala nju na myezi 4 nedda. Yali asa akola saddaaka za kwebaza bajjajjaabe kumusobozesa kuba nanju na bya bugagga. Era yali abeeyambululiramu n'ebipale ebyali bimutawaanya byonna buli alidde ku nkoko ku nnyama emmere n'ekijjulo kye yakola bagende nabyo. Nabigasse nga sibitegeera naye lwakuba ku MR Live ffe kwe tusinziira okubatuukako
era ku MRF kwe tusinziira okubako n'emboozi ze tutemaatema tulabe nga tubaako n'engeri gye tukuwonyaamu akabi okusomesa n'okusomosa. Ku MRF kuno bwe tuwulira ebintu ng'ebyo tetukoma kubiwulira, obwongo bwaffe buddukira lenduga kati ani asobola okwogera ku kintu kino ddala kituufu gye kiri, yewe kiba nga gye kiri omuntu akyewaza atya, amarogo gye gali, bwe gaba nga gye gali tukoze tutya okugeewala. Nayise mu bitabo byange kwe kujjukira nti nina muganda wange alina byakkiririzaamu bye sitavumirira wadde nga sibikkiririzaamu. Nze tebinkolera ekinkolera kirala, nensalawo njija olwo nno mwebuuzeeko bo mbusamize baba beeyambulula ebintu byabwe kisobokera ddala okuba oba oli yabadde ayisaawo kike kubako nangeri gyayisaawo bigendererwa byo, oba oli yamugamba yamulimba. Gye baleko ssebo kale ssebo naawe gye baleko ssebo okozeemuko ku ndago otereeza eddoboozi kubanga lisaakaala nnyo nga abakulu bakulinnye bo enjogera yaabwe bayanjawulo. Kati mba nina okudda mu ddoboozi lya bulijjo. Amannya nze Dimaliza Angelo, mpala n'obwavu n'abatanjagaliza, mutabani wa Sikola mulya Nnimire. Emboozi ngiwulidde bulungi ng'oginyumyako ng'ojanja eri abantu. Kiki ogifunyemu? Nze yansobedde dda. Siina kye ngifunamu wabula abantu balina kwekengera oba bagiwulidde. Kakati nze olwo mbabuulire ngeri gye bayinza okwewalamu okugezaako. Ensi tosobola kwewala ddogo, naye ogezaako ebimu, obusanvusanvu obumu obubuuka obukutte obukwata ekijja omanyi kinyaga bitono. Teri yewala ddogo, olaba n'omusamize bamuloga oba omusawo omuganda bamuloga, naye ng'oli akimanyi bulungi nti oyo ŋŋwaŋŋuli. Okitegeera? Kubanga omusirikale lwaki ayambala plate proof ng'ate naye ayina emmundu, kuba akimanyi era naye gasobola okukola ki, gasobola omukwata. Era omuntu akkiririza mu nnono yakyasinza ate okutya eddogo. Ebigambo bibadde mu mboozi eno mbiwulidde bulungi, oba bya bulimba bituufu. Era abantu emikolo giri gya mirundi ebiri gye balinanga okusangako eriiso ejjogi nga bw'oba ozibirizaako eriiso limu. Kye nakugambye kiri nti ewaffe obuwangwa butegeera magezi mazaale saamasome. Amazaale gali ge bayita common sense oba mu luzungu olw'amaanyi bagayita wisdom. Amagezi amazaale ago era bw'ozaalanga omwana ng'agalina kyebalize Mukama, muleke okuba abaana mbu bye yasomye tabitegeera. Ne bw'aba anti amazaale akali bakenda okalabira ku mukonda otegeera nti omwana gw'ozadde agenda bana amagezi amazaale. One, bw'omutuuzanga mu katebe n'omusanga ng'agudde, manya oyo omwana agenda kuba mugezi. Bwe yeemakula ng'akunyiiza nnyo wafujjo, kyebalize Mukama, obwongo bwe bumusumbuwa. Buli kimu ayagala kikwateko akizuule, buli kimu ayagala onoonyereza, aba asumbuwa. Naye omwana gw'otuuza mu ntebe n'omusanga awo toweewaana mbu wazaala omwana omuwombeefu, oyo aba ssekibotto oba nakibotte. Kitegeeza nti we tutuuka mu nsi nga omwana oyo akuze era agenda tutambulira mu mbeera y'okusirika, ate ng'eno ensi obusirise bwetaaga obukozi obugenderedde, si buli obuzaale. Kakati nojja obeera nga bw'obeera omugezi ennyo, omwana mukulize mu ddiini. Era kyeŋŋamba abantu asooka asome eddiini agitegere, kubanga erimu amateeka 10 ago gayamba. Tobbanga, oyagalanga kitaawo n'ennyoko, toyendanga, byonna kati akula abimanyi. Naye ye olwokuba alina amagezi amazaale gy'agenda okuzuulira ennono nti nayo nnungi. Kati n'ava mu buto ng'abadde azze ali mu good direction, kati ate bw'akuze ate n'ategeera ennono, awo nno n'aba mu buwanguzi. Naye emikolo giri ebiri gye mbadde mbagamba gye mulina okwegendereza. Ebijjulo mu byegendereze, olumbe kwabya lumbe, bintu bibiri mu byegendereze. Ndowooza mu basiraamu ebadduwa lwe lumbe lwabwe ebadduwa. Naye mu abayise oba abazze ebintu ebyo nga babibayitamu
muyina okwegendereza. Tozunga buzunzi lwa mmere. Ensi tosobola girya n'ogimalawo. Ensi erimu ebirungi bingi n'okulya kungi. Katonda ebyokulya byasinga otteeka mu nso singa abantu. Naye gwe tolulunkana buli wamu ogendewo ozungewo. Mulimu abakola ebijjulo ebituufu n'ebikyamu. Negwe tojja kumanya ekikyamu kyekiriwa n'ekitali kikyamu. Sibuusa abantu nti mwe abakola ebijjulo babizire. Wonna tugenda okubaako ne solution. Okitegeera? Ku bakozi b'ebijjulo. Kubanga ne mu Bayibuli yennyini nina we nasoma ku saddaaka nti teriibwa nnaku zisukka 2. Saddaaka bw'ogikola ne muli ennyama yaayo. Ennyama eyo tesulawo ennaku 2. Efuuka ya butwa oba ebeera mbi. Kati olaba n'ekyo ekitabo kibyogerako ebyo. Kakati bw'ojja ewaffe mu busamize bibeerayo nnyo. Ekisooka emikolo egyo ennyama lwaki ebeera nnyo ey'embuzi? Lwaki tebeerayo nnyama? Kale bawoomerwa nnyo embizzi, lwaki yo tebeerayo? Okitegeera? Kuba abantu aba bazze akabizzi balina gye bakaliira bangi. No, ngera kabawoomera. Naye ko mu mikolo tebakagattamu. Kubanga osobola okugamba bannange leero ennyama gye twaleese abasiraamu temujja. Era tebajja kukola ki? Lwaki mbuzi ze zisingamu? Embuzi, ekigambo mbuzi kubuzaawo. Omukolo ogwo abagutegeka abaana baabwe tebabeerawo mu kulya. Tebatera kubeerawo mu kulya. Era bwe babeerawo mu kulya emmere yaabwe esobola okuba nga eri special ku yammwe. Nannyini mukolo muyinza n'okulya nga ye yalese emmere eneetera okujja n'agenda neyefuula bize ng'alina waliyo meeting. Tasobola kutuula awo. Ojja okwata ekifi nga bakitadde ku sowaani ku mukolo oba kumanyagana oba okwateko akafi ogambe nannyini kubawa nnyama. Bannange boosi wange okuddiza guba mwoyo. Kano kalye. Ayinza okakwata bw'ati n'akakuba eri emabega n'olabanga akagaaya. Nga akakubye eri emabega. Kati kiki kyengezaako balaga? Nti ebisolo ebyo nga bittibwa abantu ababeera n'ebintu ebigula ewaka. Kubanga emikolo gino gya mirundi era 2 mu mukolo gumu. Waliwo abakola omukolo nga kumanyagana. Ogwo gw'okumanyagana tegwandibadde mubi. Naye oluusi abakulu b'ebika oba abavunaanyizibwa ku mukolo batera okugattamu ebyabwe. Kyokka mmwe babayise kumanyagana. Ekitegeeza nti basooka ne bateekawo obunkenke obunaakuleeta. Kubanga senga bakugamba bo ebiri emabega tojja kukola ki? Tojja kujja. Ne bajja kubayita kumanyagana. Ye tulina omumanyagana. Ebirungi ebiri mu kumanyagana. Abantu baleme kubanga mwerippa nga muli ba kika kimu. Oba okitegeera. Kati ngolaba kikuyamba. Kyogamba bw'otuukawo n'otalya ogenda kufa enjala ey'olunaku olumu. Okategedde? Tukyali ku sayidi y'abantu be baliisa ebintu. Tumale tuddeko ne kuba n'abaliisa. Bonna twagala tubayambe. Okitegeera? Kubanga enensi kati bwe tutuuse twategedde nti ennono ntuufu twalwawo kugitegeera. Abantu embuzi eyo ebuzaawo bingi bye bagikolerako n'ebuzaawo gwe ebisiraani byo n'okubonaabonakwo ng'embuzi abanaagiryako be bagenda okugenda n'ebibyo. Naye ye mu kulaamiriza kwenge yennyama esalibwa ebigambo bwe biba bigenda okubeera nti embuzi eno njagala ebuzeewo ebyange byonna ebibadde binsumbuwa, olumbo olubadde lunsumbuwa bye bansindikira byonna, obwavu ebibuzeewo, obutafuna kwange byonna kati bwabyogera n'amala n'agamba buli anaagiryako gwe omukisa gwo njagala ngulye buli nga naawe bwogenda okulya ennyama yange eno. Omukisa gwo ngulye. Oba kitegeera nga bwogenda okulya ki? Kati okulaamiriza okwo mulimu n'abatalaamiriza ne basirika
naye mu kusirika okwo era ayinako wakiri kyasobola okwogerayo. Okitegeera? Kati ekyo ne kibeera wali nti mu abagenda okulya muwedde. Omala okulya ku mukolo gw'omuntu noddayo ewaka, ebizibu bikulinga ebizibu, obwavu bukulinga obwavu, naye wava ku mukolo gw'oyo tosobola kukigatta nti kyekyo ekyaliwo. Wabula ojja kusigala nga golooza obwavu buli wamu. Era nze abantu mbawulira ensi ejjudde obwavu, obwavu yesi mwebuli tetuganye, naye temulimu bagagga, temulimu balimu kuzimba eyo ku byalo byammwe nga kalina gizimba kiro na misana. Yazijjawa kuba naye akolera mu nsi mwoli, kubanga ye alina byeyatereeza oba yatereeza. Ffe be buluma oba abalala be buluma ne beekwasa, ate nno tebatera kwekwasa era malogo, ate nga ge gasinga obungi. Ku 199 bizinesi bazisiraanya, naye abo bonna bajja kwekwasa abakulembeze be baleseewo eki. Okitegeera? Kubanga endowooza y'abagezi nnyo okumanya nti waliwo omuntu asobola omutamba. Ate mu covid n'abantu we basinga okuloga bannaabwe, kubanga omuntu ye omulogo ayagala nnyo okwesigama ku kintu ekiba kiriwo, obwongo bwo bugenda eyo, nti omulogo yasobola okukuloga n'ofuna akisidenti n'ogamba naye ate akisidenti liba litya eddogo, kubanga eddogo balowooza olina kulwala kugulu kusindikira bintu ne bikubeeramu. Akisidenti ezo zibeerawo, ebyo bya bulijjo, era mbawulira abantu. So kati n'omulogo wali bwakakola balogeranga abantu mu covid nga gwe wekwasa covid, bannaye covid alese obwavu, naye mu covid mulimu abagaggawaliramu, tebaalimu. Kituufu dimaliza omugagga ono kituufu, abaana yabasaddaaga kati kituufu, kubanga ye ennyama eri bamumaze okugiryako, abamu ab'emitwe eminafu asobola okubanga obulamu bwe bwesazeeko abadde akyeyongerayo. Okitegeera? Ne bukoma abantu bangi nnyo bava ku mikolo n'atawangaala. Yes, kale abantu batandika okugamba munange yali ku mukolo ogusembayo, bane nga agenda nno ku bukolo okugamba bambi yali asiibula nsi, tutebiwulira. Naye ng'oluusi omukolo emikolo ebintu emmere gye mulya erimu ebintu bingi, gwe omutwe omunafu nga tojja kusobola kweyongerayo. Okitegeera? Kati bw'ojjako ekyo waliwo ababa basalira ebintu byabwe nga buli mwaka bwe guggwako ayina okusala n'addiza bakasitoma. Okitegeera? Bakasitoma abanga abalungi tugenda basalira embuzi buli mwaka bo balya, naye nga waliwo omusayi ogwo okuyiika gulembekebwa eyo mwe gye mutali ne gutwalibwa biri ebirina okukola ki. Kati gw'oli otya n'emyoyo gy'otalaba, gyo gyanywa omusayi gw'oli ku nnyama. Kitegeeza ki? Nti giri bwe ginaamala okulya ennyama, manya omusaayi bibabanja mmwe abaali ennyama yaayo, bibabanja akasaayi kaabwe munogo kampola, nenga bizibu birala nnyo. Kati ate obulogo okumanya nga bukula oyinza obutafa, kubanga tosobola kufiirawo, olwawo ne bikwerabiza nti obuzibu bwava ku kiri. Okumanya bizaala bikuzaalira abalala abasobola ate okukuloga. Oli n'akuloga n'akutta, naye ng'oyo yakuloga okukutte kisiraani kyava ku mukolo ate era guli. Kati gojja kwekwasa nti ono ye yandoze, era abantu ne baga gundi ye yamuloze, era gundi mubi nnyo oyo omusajja mulogo, naye nga naye okuloga waliwo amaanyi agamuleetedde agavuddewa nga kyava eri. Tegeeza ono gye yagenda okwetambulirako ewa pasito ba mu ssabo oba mu kyaki yonna gye yalaga, omuntu eyamugamba nti ebipali yabiyoola ng'ava kabaga omugagga ke yabategekera, yali mutuufu omukolo? Yali mutuufu, yali mutuufu, kisobokera ddala, kubanga era nabadde njagala banyonyola n'omukolo omulala ng'ogw'olumbe. Kigambo kwabya lumba abantu tebakitegeera. Okwabya esoko kiwulire, kale tugamba okwasa oba kibategeera, kuba kufulumya lumbe. Yensonga lwaki omuntu bwafa n'afiira mu buliri ng'ebimusse temubitegedde, bwe baba bamuzinga nga bamuggyako, abo balina okubaako eddagala lye bajja okunaaba.
ng'era tebannaba era balina lye beesiiga abagenda omujjako abafa ekikutuko yes kubanga afudde bye mutakoze eki naye omukeeka ogwo oba obuliri obufulumya mu nnyumba baleeta omwana omujjwa kyova laba abantu mbagamba nnyo temukuliza abaana ku bukojja si kirungi kubanga ebukojja eyo omwana wo buli mulimu gwakola balina omusuulirawo 10 oba 5 oba kwera lujja oba buli mulimu gwakwatako kyokka ate olw'okuba bwavu bungi tebajja kimenteyininga okubanga buli mulimu basuulawo ki baba bamukuba obwavu era abaana bakulidde ku bukojja kizibu okugagawala kwabwe kutono aba yerwanako nnyo kati kyendeeta nti nno omujjwa obuliri obwo mu nju yabujjawo naye mu kubujjawo mumusuulirawo emeka ekisente n'azikwata najjawo era kyovula ne mu nsiisira z'olumbe abajjwa be bajja ne bazikoonawo ng'olumbe luwedde abajjwa kyokka era nabo bwe baba bazikoonawo ezo ensiisira mwino bbawaayo buli muntu nannyini nsiisira kwatayo oba kiddo ky'olinamu kiwooyo omujjwa ajjewo eyo ensiisira kakati obulombolombo obwo bwonna bw'obuwuliranga manya nti awo si byangu bye mulimu si biki si byangu kakati olumbe olwokuba kuba kufulumya lumbe kitegeeza lwali lukyalimu olwa ttooli kubanga nze nayina waliwo omukyala naye ninawe muyita naye omukyala oyo yali agw'ensimbu ensimbu eyo bagimuloga bulozi teriyo nsimbu ya kika lwakuba nti nno waliwo eddagala bayita omuteego oba eddogo ery'omuteego ng'oliwo aba yaloga omuntu oyo afa accident nga mwenna mu kika mugenda kufa ki accident nga ze zibamalawo guba eddagala bayita omuteego kati ensimbu bwe bagiroga omuntu tevaawo ebaka omulala egenda ebaka omulala egenda ebaka naye kiva ku ki kyekino nti omukyalo oli etoyi z'enkoma zino ez'omu byalo gye yali asitamyeko kati aba akola emirimu gye neemusangayo mu ttooyi ensimbu neemukubira mu ttooyi kati amaanyi gakozesa ng'akankanira wansi ebikoma bino byakola ki byeseetula ne bigaziwa n'agwamu bw'agwamu jjukira yali eneetera okujjula kabanga kateebe kibanga kitoomi yayingirayo buki n'afa naye bwe baali bamugjayo bali balabeka bo baali babimanyi bakola emikolo gyabwe nga bamugjayo dwe olumbe lwasigalayo muki mu ttooyi so se kubanga bo baali babimanyi kati ate yasookayo mu ttooyi okugikozesa nga bamaze ogizzaawo bo bakola emikolo kati omuntu yena bwakola emikolo bane ye n'abyeyozaako era abirekawo yes gwazze tomanyi gwopaala era omulala yamukwata kyokka ate yamukwata kyova olaba kibi nnyo okusekerera ente enkunku nga neyiye banudde okitegeera tojereganga banywi banjaga tosekereranga bagudde eddalu nga baana ba bulenzi obagobaganye nga nawe wazaala balenzi ekyatuukako oli kisobola otuuka kuwo kuba nawe oli yali takisuubira era nze mpulirayo nnyo abakyala yazaala akaana ke kalungi akawala avuma aba banne oguwala bikola bukozi bwa malaaya ebyo ebiwala byawoloza bitegeera yo olwokuba ayina ababe tamanyi nti ne baali bategeevu kati noono yalinga ate asekerera nnyo ono eyali yagwa ensimbu ng'era n'obuyambi tasobola buwaayo ng'amanyi bijja kukoma eyo wooyo naye oli yagenda ate n'akyalira bano abaasekanga era olumbe eyo gye lwamukubira kati ate lwakisala eddiiro lwavaayo eri kati luli ku sayidi eno kubaasekanga kubanga muto oyo omwo mweyakola ki mweyagenda noono ne lumubaka ate lwakwata mulenzi okitegeera kati ne lusigala nga lutambulira awo kakati kyemjagala obbalaga nti olumbe omuntu tafa nalwo oba ekisiraani ekyo teri agenda nakyo kyolumala okukuba bwe kiti nga kikuvaako nga kidda wali ebbali okitegeera gwogenda toyina buzibu bwonna yensonga lwaki n'omufu basobola omukolerako eddagala
ate gwe n'obeera bulungi. Abakola eddagala ly'okugaggawala batera okulikolera ate ku bafu. Okitegeera? Kitegeeza era ekyo bakugamba omufu wa mukisa totera okukawulira. Tebagamba nti wa kisiraani kubanga tafa nakyo. Era kati kambabuulireyo ne sijja gabira wano ddagala naye mbadde njagala balaga sijja gabirako kati ekisiraani okuba kiddaawo kwe kuli okwabya olumbe balufulumye nti teyagenze nalwo mu nju lukyalimu naye mu kulufulumya obulombolombo obukolebwa ku mmere eyo mwe gye mululunkanire banaakawoowo omanye omuceere gw'omulumbe guwunya obuwoowo bubiri owulira ng'etteete liwunya bulungi owulira ng'ekisubi kwegamba kaceere kabeera wakatabu nga mu buli ngeri yonna ne bw'oba obadde oli emmere endala ennungi okayaayaanira ne sinze ze siyaayaanira kulya okitegeera kati bakolerako ebintu bingi nga babyolumbe mu mmere eyo okugoba obulungi olumbe olwo kituufu omukyala gwogamba lwaki ye yabirya gwogamba lwaki emmere y'olumbe teba ya self service kale embaga tulaba nga emmere baya self service si bwe guba baleeta abafumbi olusi bajja nayo ngangule ng'esengekeddwa ku bumeeza n'ojja nga mulumbe gw'olaba olumbe eki nga bakwata buswani nga bagenda bavamo emmere y'olumbe buli muntu buli nsiisira baba bamufumbidde yaba ye Kampala yaba mu kyalo bano beebako bano beebagu okitegeera bibeera awo kakati awo ne wabeerawo eno eya bonna abaana abato mudde mu kidaala eyo tuleeta okitegeera eyo nzibu. Katonda atusaasire twongere twesabire ku mwana Katonda alina okusomozebwa kweyitamu fukamira osabe naawe alaba we alina okusomozebwa kwayitamu tokudaala tomukudaalira toseka muganda wange ono kyayogedde kyemwegombyeko olwaliro bakyemuyizeeko kiri kimu ojja kudda abantu okubalaga bano ate bo abasaddaaka bandisaddaase batya ne basigaza emirembe ate nga tebakosezza bantu. Mwana wa gundi afuka malaaya anywa omwenge biibyo mu bigobe byatamiira tebirina mugaso nga naawe olina obwana obuto teyandibadde enkola ndowooza enkola yandibadde kuddaabirira nakuddaabulula nakuddaabiriza ate era mu nsonga y'emu n'abo abanywa ebiragalalagala abanywa ennyo omwenge abakola ebintu nga si bya bulijjo n'akikola ate ye n'ayitawo we yandikomye nabo tujja babuulira ebizibu kwe biva. Tetukudaalanga weraba.